Amanya gange nze Robert Mutebi Adebayo, ndi mukozi mu Old Mutual Insurance. Kuva dda nayegomba nnyo okutambulako okulinnya ku nnyonyi nfulumeko eggwanga kubanga we nali nsoma nasomako n'abaana abakulirako ebweru ng'engeri gye bakolamu ebintu byabwe byanjawulo ku ffe ababadde wano naye nga tusoma nabo ku Lakeside College e Luzira. Mama wange yali alina ekifo mu NGO y'Abajapan kati ng'ekifo ekyo kinene nga Abajapaani bamwesiga nnyo nga babeera nnyo ewaffe. Kati nga mbeera mwana mutono naye nga Abajapaani bajja nga boogera Luzungu ate nga boogera bulungi baali baluyiga nga oyinza ogamba Omujapaani nga boogera oyinza ogamba Mungereza. Kakati ebyo byonna ne binsikiriza okwagala era njjukira nasooka nakusaba mama wange yasooka nakusaba oyo Omujapaani bamuyitanga Iguchi atutwaleko e Japan ng'olwo African Education Fund ekitongole mwe yali akolera ebiseera ebyo 1999 ndowooza wekyaggalirawo yali egaddewo nga bagenda kati nekitasoboka genda Japan naye oluvannyuma ennyo mba maze senior 6 nga ni mu vacation neighbor wange Kisaasi n'ambuulira nti waliwo abazungu abaali batraininga abantu okugenda mu Middle East mu 2008 nga gwakaawo 2008 olwo Iraq wali wabaddeyo olutalo mu 2001 kati nga beetaaga ba contractors ab'enjawulo ba contractors mubeeramu abazimbi aba security aba escort n'ebirala kati abo ate babeetaaga nabo abakozi kampuni ey'abazungu eyalaze wano oluvannyuma nagenda okizibula ng'ekolagana ne kampuni gye bayitanga Watertight Security Services yabeeranga Muyenga kati simanyi kati actually kati bagiyita Pinnacle yafuuka Pinnacle Security kati ng'efunye contract mu Uganda okurecruitinga labor kati awo neighbor Sajidi we yaŋŋamba nti batrainingira Kamwokya ebiseera ebyo n'ŋŋenda kati bwe nagendawo namanya nti abazungu bwe nayogera nabo bagenda kunjagala kubanga Abannayuganda abasinga abaaliwo nga boogera ebigambo bisatu nakuba embogo omuzungu amugamba n'ayitaba nnyo abazungu tebagala kuyitaba ate ng'omulimu gwali kusupportinga aba security kati bwe nabo njukira omuzungu amutanga Tony nemula Andy nembe yanjulira mu luzungu ne babeera very impressed nabagamba nga abantu bangi nnyo nabagamba ono tumwetaaga kati nentandika traininga in fact nze Saasi mbako na mulayini kuba n'abaana bangi nembanga nkulira Abannayuganda ne bannanga abalala bali ku timu ya supervisors nga wabeera contract baba bagituwadde mu Middle East oba mu Iraq oba Turkey Afghanistan ebiseera ebyo nga Tony akubira Watertight omuzungu Watertight ne tuyisa mu process ya Uganda wano government yali ateekawo processinga ogenda ne bakujjako omusaayi n'ogenda Ministry of Labour n'ofuna certificate Interpol etc kati nga Watertight yekikola kati abaana basooka ne bagenda naye nesigenda group ey'okubiri negenda nga batwala abana nga 100 obuseeseere nga batuwa $300 naye mu 2008 $300 nga sene nyingi zabeeranga milioni kumpi nga 2.5 nali ndi mukola degree yange mu procurement obudde obwo naye nga ngikolera mu university eri Bungereza naye nga ngikolera wano ku British Council so mu bufunze awo nembabuuza lwaki nze sigenda kati ne baŋŋamba abazungu gogenda osembayo kugenda kubanga twagala obeere nga weetaba nnyo mu ku traininga bano oba otuyambako tusapota nga tuba traininga okutunnyonnyola kye bagamba ekyokubiri nali mwesigwa abazungu baagala nnyo obwesigwa batumanga abaana ekamwokyawo kwa Kashia nti genda bagulanga internet nga basasula ya mwezi nga airtime bateekako gwa mwezi nga bitwewuunyisa ffe kubanga ffe twateekako ka 10 n'okasabula wiiki naye nga bo bagamba mwezi nga abaana beewuunya nnyo kati nga abaana babalimba basupervisor bamugandi ya mwezi amugamba ya $10,000 omuzungu nga kwe 10 kubanga zabeerangawo bo nga babana dollars kati nze bwe bantumanga ze simanyi ng'omwezi oguba $1,000 nga mbaga $1,000 kati bagenda olaba nga nze ndeeta ku sente ntono nnyo unbeknown to me nze nali simanyi ate nga bali bannange baita ku sente nnyingi ekimu kukyaleeta okundekawo ennyo oluvannyuma ennyo ne baba nga bagenda kuggalawo projects ezimu ne baŋŋamba Robert ayagala ogenda ko nze njagala genda
ne banteeka ku project yali mu kibuga nga bakita Al Najaf Ashraf Airport nga sikiwulirangako kyali wakati mu Middle East mu ntalo eyo naye agamba gendagenda n'abaana 10 siribeerabira. In fact okumanya neewuunya nnyo ku olwo Andy omuzungu omuzimbabwe yali ali in charge of training yali South Africa we bafunira contract eyo mu kifo ky'okubira Watertight yasaba kubira nze nangamba nga sinagamba contract nga singa nagamba Watertight tufunye contract twagala abaana 10 ne balonde kuba twabeeranga n'abaana bangi naye nga buli mumanyi kubanga nali supervisor mbalaba ne mbalonda nali manya abana balungi kwa nambuza wetaaga ki nabimbulira ne mbalonda era yali mix buli mwana buli gwanga lyonna lyalimu naye obusobozi nga bwanjawulo kati Watertight ye yalondanga ebiseera ebyo naye andi bagenda mubuuza n'agamba nedda I've asked Robert to develop a list for me and he's done it. Kene bambuuza ne bagamba otadde nani ne bagamba list nagimuwadde kwanza yambuuziza nga ali eri nga simanyi. So mufunze ne tuyita mu bitino yitamu Uganda wano August sirirabira 2009 ne tusiibula ne ngenda ne tugenda Entebbe twambadde t-shirt ne tulinya of course experience nga tulenya ku nnyonyi ebayanjawulo ennyonyi bwebesituka ogenda okulaba tukyawulira bulungi amatu gaziba ate nze nina ensisi kuva dda ne tugenda Dubai tutatuuka Dubai ne tubeerawo company eri yali nnungi nnyo nga bwe mba mulina layover nga yabbanga babawa lounge tutatuuka Dubai nga tulina vawo nkeera ne batuwa lounge nga tulina olya emmere bakuwa ka ticket n'olya emmere every after 8 hours awo wonna nga binnyango yakuba nze kati bano nga bali mu mikono gyange nga groups ezasooka kwagendako representative okuva Watertight naye wano Andy yagamba nze ngendo genda nabo n'agamba beeri so I took charge and I quickly learned a lot of things mu nnyonyi emmere toyongeza olya kye bakuwadde kati abaana baali baagala okweyongeza nga nja ne mbagamba abaana bali bawuganira bakasitoma abalala abatraveler nga tusooka twalina amaalo nange nnyini kati nakitegeera mangu nga mpulira oluzungu lw'abazungu agamba bano nga batutta bawugana nnyo crew ng'ejja netugambako ne ngenda abaana ne mbagamba ne tukolera wamu tutatuuka Dubai tuwummula enkeera ne tugenda ne tutuuka mu ddungu natuuka mu ddungu twatuuka kiro nga bukya waliwo ennyonyi nga 2 naye ng'olaba ddungu lyokka tolaba bantu ennyumba ntono ziraba zigenda ziwera okidde ddala wansi naye era nga ntono wakati mu ddungu awo mu airport twali tugenda okukola airport yali mpya mu airport eyo yali nnene ng'esinga Entebbe emirundi 7 naye nga mpya njijukira tuva mu nnyonyi by the way ne ndawulira waliwo amasasi agavuga ebweru wa airport naye nga batugamba pilot n'atugamba ku muzindaalo nti it's okay tewali buzibu ku bo nga tewali buzibu it was normal kuffe nga waliwo obuzibu bw'amaanyi ne tuvaamu ne tugenda visa process etwala obudde kubanga waba oyingira mu nsi eyo the first time baconsultinga nnyo okulaba bene Uganda bavuddeyo mu mateeka n'eri kuba eno ebitongole birina okuba nga bikumanyi so ne tutuuka ne tutandika okukola kati abazungu ne banteeka okusooka ne supervisor nga nina otambula wonna nga singa nga olaba airport y'Entebbe nga bweba yagenda receiving aba dignitaries bagenda kuyingira bava wano mu Serena bagenda kuyita mu airport nga security company ekolawo for security nga amagye g'ensi tegasobola kola ebiseera ebyo nga bangeza bebakolawo security kati nga fe abasupport batubuuza listing nga bukyali nti emotoka 4 namba bweziti zendoka saawa 4 bayitawo bati embwa zokka zigenda osaakinga zikebere bomu temubakwatako bayitewo kati ng'omuzungu asubira gwe omuddugavu abannayuganda be baakuumangawo nga tebasaba kwesiga bannansi obudde obwo kati nga nze mbeerawo nga wabeera supervisor ku location eyo kati nga nze mbeera supervisor we njija nenkebera wa supervisor bina banne abalabira bulungi nebina biteekesa mu nkola baga nti kebera mukebera nga bwe batraining nga eyo kebera otya batweteranga abazungu kati awo nenkola ebbanga tono abazungu ne bankyusa we nayingira 2010 ne banjijjawo ne banteeka mu operations wabeerangawo eba control center obeera mu office nga obeera ne project manager ebeera mu operations manager
operations assistant n'abalala abakulu abaddukanya emirimu ku project mwe mubeera either ya mafuta oba ya airport nga wenali kati nga abasupervisor abana-Uganda bakola ne bamanager aba Eastern Europe, Bosnia, Croatia, Russia naye nga tebamanyi luzungu kati ng'omuzungu amenyeka nnyo nabo Mungereza obagamba bagamba omuddugavu kati ng'akubira omuddugavu naye nga n'omuddugavu oluusi ayitaba kati kwe kulowooza baleeteyo omuddugavu mu ofiisi asobola okupassing on communication zino mu ngeri etegeerekeka kati ne banjija eno wansi ne banteeka mu office ne mbeera mu operations ne bantraining ebirala bali bantrainings aviation security era aviation wane Entebbe era mpitawo n'endaba byonna bye bakola nga mbimanyi loopholes n'ebirungi ebibi byonna mbimanyi kwana kikola emyaka kumpi 6 nga abatraining bava mu Heathrow Airport ne bajja ne batwala refresher courses engeri gy'osobola okumanaginga airport traffic nga tewali bulabe buyiseemu engeri gy'osobola okumanaginga singa waliwo akabenje k'ennyonyi akaguddewo abannannyini bantu muboogera nabo mutya tomalaga bagwira byonna twabiyita mu bye twakolanga kati awo ne nkolawo ebbanga ttono myaka nga2 ne banjijjawo ne bantwala e Baghdad ku kitebe kyalinga Baghdad ne balaba nga Bannayuganda bali expensive ne bagala okuoptinga Bannakenya ne Sierra Leone naye nga e Sierra Leone bo bali cheaper nga babawa $100 olwofe nga tulunye tugenze ku 4 kati nga tebalina bagenda training abantu Sierra Leone kati ne bansaba ngende Freetown ngendere kuti mbalonda abantu 3 nze ne Ian nomulaba mutanga Edgar bo nga bali Baghdad nze nga ndi Najaf so and I was very happy nga buli kyoyagala mu camp kibeeramu nga buli kimu kibeeramu muli mu gym n'ebikozesebwa emmere mubeera mu supermarket muli mu bakery nga buli kimu ekiri nga tebagala muntu gwa mu buzibu bwetagenda Freetown nayita Nigeria and it was a very good experience, very good eye-opening. Then to Freetown, very good country. Wabere olutalo lw'amaanyi osanga abantu bebatamya emikono olw'olutalo lwali Liberia lwaba affecting across olwateera so baali bakambwe nnyo aba Sierra Leone ng'abazungu babanyooma nnyo kati bwe natuuka ne banfuula overall nga bampitanga na Black American kuba bwe natuuka nga njogera luzungu nga simanyi lu Sierra Leone kati nga tebamanyi bandi Munnayuganda kubanga oluzungu engeri gye nongeramu nze oyinza ogamba nakulira thank you Kuriyo webale nnyo nga boogera nga Nigeria decrease kakati ne mbeera nabo nga mbamanaginga anyiiga nayagala okuyisa mu muzungu egaali nga mukakanya n'okulondako abatuukiridde ogenda omulimu gwange kulaba nti training team y'abazungu abaaliko magye bweba mu Sierra Leone abantu beeronzeeko beebo bokka abasaanye okugenda ye takimanyi omuzungu ojja n'omwesekesaako wanalowooza oli mulungi kati kyebaba banoonya abaddugavu abasobola okusoma beyond the smiles twagenda awo twalina freedom Freetown nga tufulumako ne tugenda ne tusanyukako twalebanga mu kifo nga kiringa muyenga ng'ogenda tugenda ne tusanyuko katono bakuwayo olunaku nga lumu n'ogenda downtown n'okomawo so awo ne mbeerawo kati emyaka gyange 2 ne gigwako contract yali emyaka 2 okusooka tuyingidde 2011 ne nkomawo ku mulamu wano e Uganda kati bwe naddayo olwokuba nali nkola bulungi nnyo I renegotiated a contract so nentandika okukomawo buli mwaka gumu ekyo nekikolera emyaka 3 kati nengende take nga nkola myezi 6 nenkomawo oluvannyuma negigenda na myezi 3 nga nkomawo ne banfula training manager nga nvudde mu bya supervisor mu operations nga ndi training manager luli twakolanga Bannayuganda feka nga banasi babeesiga tebamanya ani muyeekera ani Al-Qaeda ani atali Al-Qaeda kati oluvannyuma abannansi ne batandika obatuwanga abakolako mu poliisi yeeri magye geeri naye nga mubeeramu Bannayuganda abatono ababeeramu kati awo Abannayuganda be basupervisor nze kyenakola nga Bannayuganda luli kati nze ne ngenda mu mulimu ng'ogwo Ababosnia gwe baakolanga kati ne Babosnia ne bakendeeza bali babbeeyi ne bateekawo Bannayuganda abalina level experience ewerako mu kifo ekyo awo enagwa kati nga supervisinga Abannayuganda omenga sure nti basupervisinga omungereza kyayagala bali bakole bannansi natuuka ekiseera nga ndi training manager naye nga waliwo omukwano gwange yabeera nga Rwanda kati olwokuba nabeera admin manager nga interfacinga ne bannansi emirundi mingi nga bamusaze ssente basupervisor be najja okaayana ku payroll nga teziwera kati ngoyega ne mu Luwarabu wadde oluzungu nali nga ndumanyi ate nga olwokuba nabeeranga mu kampu nabo olunaku lwonna nga nze njogera ennimi 2 Luzungu na Luwarabu
kubanga abazungu bo nga budde bonna mbeera nabo naye nga abawala bajja ne tukolagana ne tuli bakama baabwe. 2017 nfunye ekirowoozo nene ekirowoozo kuvadde ekyokwesimbawo naye bwe tatuuka mu 2020 I had a decision to make kubanga baali bankuzizza kati ku training nga mutaddeko ne defensive driving nga banjigiriza okuvuga armored vehicles n'okutraininga abazivuga n'obba certifyinga nga omuntu agenda obba certifying nga tannajja nga nze nina okulaba nti bw'anajja bayita weapon training n'ebirala byonna kati awo ne mbagamba nti 2020 nga wano ndaba bagenda kuggalawo akaluka 2021 era ne mbagamba nti mbadde nsaba mumpe contract break ngende nsooke mpa akalulu obudde nenjija nenkawa obudde nenkanoonya nnyo ne tekaaliyo saawangula kaaliyo naye kange tekaaliyo tekaawera kadawo kawedde nentandika okukola mu insurance omulimu gwenkola kati eri bwe navaayo nga bampadde contract break ne bateekayo omuntu omulala they had to go on ekifo kyali critical nnyo nga tesobola kubeera nga tewali muntu trainer omwaka ogwaddako 2022 nembeera confused kati bakama bange ne bampa offer endala eri nga bampa sente ennungi baali bataddewo ekifo ekirala ekya trainer naye nga project kati y'amafuta twava dda ku bisaawe nga tukola mafuta kifo bayitanga Badra kati ne baŋŋamba Robert ogenda kukola nga myezi 3 so neŋŋenda nebanga insurance ngikola part time nga ngenda nenkola emyezi 3 nenkoma omwezi gumu nenoonya bakasitoma wano emyezi 3 nenoonya bakasitoma naye nga obulamu bulungi bwe natuuka mu 2023 nakola decision ey'obulamu bwange. Abantu abasinga bagenda ebweru bafuna obuzibu babulwa bagana ofuna obudde bagana okwetekako ekkomo closure end game ebungereza tosobola kubeerayo obuddewo bwonna era obeerayo obuddewo bwonna ofa bubi oba kuba nabeeranga n'abangereza n'abaana babeereyo nga mbawulira oba Canada oba Turkey oba Dubai kizibu nnyo kuba tewaba wammwe wano wewammwe family eri wano byosinga otegeera bibeera wano so bwe natuuka mu 2023 olw'okuba nalaba nga buli wenkomangawo nga sente nga saving nga kimala nga sente ozikozesa n'oddayo n'odda mu cycle y'emu n'ozikola abaana bange nga basoma bulungi yes naye nga sikulaakulana ku speed kwenjagalira kulaakulanira ng'okoma wano nga olaba abasama ng'olina millions nga 10 mu wiiki 2 nga ziweddewo ekisooka bakyalibo bangi ababa bakulinda abaagala sente ezo ate nga babakwano bo ebyaddala nze nalina bingi ebirala byenkola ebitwala sente wadde nga tiketi bansasuliranga za bwerere okuddayo ne visa ne hoteli mwe nasulanga naye okusaasanya nga ndi wano jjukira ze bansasulanga buli lunaku contract yange yalinga daily rate nga bakuwa dola nga 75 buli lunaku ng'oli eri kati bw'olinnya n'ojja nga te mu kifo kye bataddewo mu South Africa atuddewo alinda okomewo emyezi ebiri gyogenda mumala wano kati emyezi ebiri gy'omaze wano ng'oli mu kulya sente ate ze wakomawo nazo nagenda okulaba nga nsobola okkibeeramu kino kumpi emyaka 2 neŋŋamba kantandike okubona oba ne pulaani ekomawo nga sigenda kuddayo kati nenjogera nawo mu 2023 olw'okuba nali ntandise okukola insurance nga ngitegedde insurance naye ngitegedde nze omu kuba kino si nkyogera n'obukakafu nze omu kuba tegera omulimu gwa insurance mu Uganda naye nafuna ettaka eruweereyo yiika 10 simanyi n'emmotoka kyakwenyumirizaamu naye kirungi kuba kikwanguyiza embeera nagula emmotoka nga sifunye looni nengenda mu mbeera y'okuba nga osobola okwevuga nga tostrugglinga paka kati ekigenze nga kinyamba nnyo kati nze okukyusa emmotoka sigwa ddalu sikuba nduulu naye nali nwana nnyo ekyo kifuna nga sinagenda bweru naye olwokuba obeera erina okisanga nti kya bulijjo bw'ogifuna teweewanira ku bantu nti olina emmotoka ate bw'oba togirina olaba ng'omenyeka nnyo. Ekyokubiri nagenda nsula nawa sister wange nengenda ovaayo nga sipangisa nga nina wadde ettaka mu kyalo yiika 10 ate ne mu constituency Bukwe nayo yiika 4 actually yiika 5 naye ate nene Kampala gyensula nenfuna ettaka wensula nenzimbawo ennyumba si ya buwangazi nenina ewange abaana bange ne basoma na bulungi ku level y'omunauganda. For me that is okay obeera okoze nga tebiri mulooni ate nali nkyali muto ojjukira so nate n'okuba nga nasobola okulwaninga election campaigns 2 nga sina mabanja
kati obudde buno omulimu gwange obwongo bange bwonna buli ku insurance. FTV Arsenal Fan TV kuba takimanyi nali ngimanyi kubanga etandika bwe nabeera ebweru bwobeera ebweru soka nali muwagizi wa Arsenal nnyo kuva nga ndi mwana muto kuva ku mirembe gya Nwanko Kano. Era nze Robert Mutebi naye bampita Robert Mutebi Adebayo tebanzaala nalyo baali mpa bukuya kubanga nasamba omupiira nga ninga Adebayo ate nga nyambala omujozi gwa Adebayo ebiseera nga tanajja na Arsenal ali Monaco nga nzagala zze mu Arsenal bajja mu Arsenal navudde wala nga ndi wa Arsenal nga ndi muntu wa Arsene Wenger. So FTV bakitandika njiraba we nabeera nga ettaka nga mbeera lonely nnyo kati nga mbeera nnyo ku YouTube okutwala obudde kati nga nina TV wendabira Arsenal mu room yange ne mu office naye olwokuba obeera nga wekanga Arsenal bweggwa njagala nnyo ndabe byendowooza ne bano bafaani abadde mu Emirates balowooza kati nga ngenda nembalinda buli video gye baplodinze nenjiyitamu era bonna n'abawagizi abaliko ne bafa bonna nali nga mbagoberera bammo bonna nga mbamanyi kubanga bajja ne balijjazawo dibwe yatandikira okukolako yalinga taliko FTV yalinga muwagizi okusooka nga bamuggyako webale nnyo kati nga mbeera bwe kaseera njagala nnyo ndabe ebirowoozo byange nawe ebyabwe biri bitya nze bwe ngulabye ngera ndaba ng'egye ngulabyemu omupiira nga nole bwagulabye kati olwokuba mbadde mbagoberera namanya nti bagenda kujja Uganda through their platforms nesobola kutegeera bayiruddawa so mba ndi awo ngenda olaba ne batu-updatinga Robbie yabadde ava mu America ne mmanya kwamba mbagoberera kati ne mmanya nti bagenda kubeera ku katikati so mpira gwali gwa Simon n'ekitundu nga manyi bagenda kubeera ne ku Serena leero era leero gyendi ndoza leero kinannyango leero nyo sigenda kuba bukokola kubanga bandabyeko kuba nebaza simanyi bannayuganda babadde batene interview yange bagira abantu kitundu kya million kyekigire mu nnaku 3 emitwalo 5 so bwe natuuka ku katikati kyenasooka okubuuza nga maze okusasa ticket gyali emitwalo 2 kyenasooka okubuuza nze nali intentional saagenda kola mupiira nnyo nabalala ngumanyi era namanya njagula nnyimiridde saatuula naye nagenda kola mupiira nkole ne interview nga kirungi nga kunze it's satisfying ng'omuwagizi wa Arsenal ataagoberedde ba Robbie kuba gye batandika nange ofuna omukisa okubeera ku FTV kati ne mbuuza omuzungu gwe nasanga ba Robbie baali Maseri naye nga abazungu be bali ku cameras naye ngeno omuzungu ne mubuuza are we doing postmass interviews today in Uganda nanga yes we will nenda mupiira ne gwaggwa ne wabeera wakavyawo nene ninda batabimanyi ndi waliyo interviews ne bagenda ne basigala ne Waike Bende eno nga bali mu kuzina muziki kati ngene wa Robbie batambula badda awasirifu nengene wa Robbie nemuga hi Robbie I'm Robo badde ngobeera nnyo are we doing postmass interviews today nanga yes we are we're going to do everybody who is around nema ngenda kola kati ne baliko security ne bangana obagoberera nene nkyusa olulimi nenjoga mu luzungu ne baga ndi nabo kati ne tugenda kati fe group buli mba yalalwana bambi okola ngalo gayo mulema Declan Rice yaweza tisha ne mugamba go bosooka n'abalala nze ne bagamba nja kukola obudde bwonna kati baamaliza ne bagamba naawe tumaliza jangu okole and then nenfuna omukisa ogwo olukuba omupiira ngwagala nnyo ngumanyi Arsenal njagala nnyo FTV njagala nnyo I loved every moment in the interview. I spoke my heart. I didn't know people will be very crazy about the interview. I was very surprised. My workmates were surprised because they hear me every day speak at work. My wife was very surprised because she hears me speak every day at work. Naye, I felt good. I felt goosebumps. Ngenda koma watch party leero wano. Era nsubira nti nja kubongera mu kadoozi ka interview akalala.